Wata. Ngokola ki? Wata nakuja. Musumba? Aliwo. Okay, mbabuzaako mbaniriza kabatula ku Soul TV mugamba mutya muli mutya amanyanze Godfrey tumwebaze atubala just sawa kubanga tutuuka ku mwaka tugenda kubanga tumalako omwaka 2023 nga tuyingira omwaka 2024 era nga abantu abasinga wiiki eno nabagimaze nga bava mu byalo nga bajja wano mu kibuga kubanga twetegekera okubanga tuyingira omwaka nga tuli wali ku ttaka etukuvu Canan Sunday eno tewakyali kulanga kulala tewakyali gamba nti wabulayo sawa bweziti ne tugamba kimu Sunday eno tugenda kubeera wali ku Canan mu kusaba okwa Vision Night olina okubeera n'ekitabo kyo owandikemu ebyokolesebwa byo oba ebyokusabira byo obireete tubiwanike mu maaso ga Katonda sobola okubanga tukowoola omutonzi okuyingira kwa bwereere stage yawedde buli kimu kyonna kyawedde ekyo olina okubanga okikwata mu mutwe nti okuyingira ogenda kubeera kwa bwereere olunaku olwaliro nno tutambuddeko ne tutuuka wano mu katale aka Ntinda New Market bwe tugenda okubanga twogerako n'abasuubuzi abakakoleramu n'abantu baffe ababeeramu aba House of Prayer abalokole n'abatali balokole nga batuwulira beeteeseteese batya okubanga bayingira omwaka 2024 era nga tuli mu kusaba okugenda okubeera wali ku ttaka etukuvu Canan olunaku lugenda kubeera lwa Sunday. Muzikirize njagala kubanga ntambulamu mpolampola njogereko n'abantu ab'enjawulo era batubuulire engeri gye beeteeseteesemu. Njagala nkutambuzeeko nga bwe tulaba ku basuubuzi n'abantu aba bulijjo nga batubuulira engeri gye bagenda okubanga beetegekamu okujja mu Olukungaana naye nga bwe nkutambuzaako aba bw'otambula nga bw'olaba ne ku mirimu egitambulira wano mu kitundu kino abantu bagenda maaso n'okubanga bakola emirimu beenoonyeza ku kasente omwaka gugenda okubanga guggwako nga balina akasente ke bafunye. Kansooke mbuuzeeko ne muzeeyi wange wano abantu abaagalize n'omwaka era nga atubuulire yeeteeseteese atya okumalako omwaka. Yesu yeebazibwe muzeeyi. Asimwe munonga. Oli gye n'ogamba ki? Ntiza kukwatira akaziirano neshabalebe kuna abantu bandi bakuleba Soul TV. Amazina gano bakwetoha. Nibanyeta Rwakale Bernard. Nickname kukwatira akazinda araka. Nickname Bishop. Oli Bishop? Owa Bishop wenyine ninga owa Church of Uganda owa Church of Uganda. Naye retired. Oli retired? Okanohereza mu church yankaishi? Kabare. Okay. Oyetebekanisa otakumaraho omwaka ogwite ntuza kuba turi Canan kuri wa Pastor Bujjingo tukushaba ningenda kuhereza mu gishogu abantu bona ba Kabare abankahe bona obetebije omwaka tugumarire turiyo mu kushaba. Bino kwatira kanko bino mu gishomore bona. Buri omwe katumweto mu kitinisa cyona. Bije tushabe nimba. Kare webare munonga. Kare niza kubagambara niza kubagambara edisoko katinge. Okay, wano wetutuuse abakulu bano bo Christmas bagiriridde wano era n'omwaka kugenda kubasanga nga bacapa banoonya kasente naye nga 3 tugambe bagenda kubanga begatako wali ku Canan atubeere mu kusaba kwa Vision Night nga 3 Sunday eno yennyini kati tewakyali kulanga kulala eddakiika ziweddeyo kati stage yawedde mataala abaweereza bonna amaze okubanga beetegeka era nga tulinze mwe mwenna abatulaba wiiki nga nabagambye abantu bali mu kuva mu byalo okujja wano mu Kampala era nga bolaba bona emirimu mu katale aka New Ntinda Market abantu bagenda maaso n'okubanga bakakalabya emirimu gyabwe nga beeteekateekera okubanga bamalako omwaka. Of course nja kubanga ntambulamu mpolampola njogereko n'abantu nga bakola emirimu gyabwe banoonya kasente tewali muntu gwe tugenda okubanga tusumbuwa naye nga abantu bagenda maaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe. Awano we tuli bwano tebajjako soroti bw'otunuulira eno n'eno abantu bagenda maaso n'okubanga balaba ekigenda mu maaso. Omukulu njagala nsooke njogereko naawe nga bw'okola emirimu mami lwaki tonzikiriza ne nkuyitako wano katono bannange. Yesu yeebazibwe omukulu. Amina sebo. Amanya bakuyitani. Bampita Darius. Darius nsanyusa okukusanga. Amina sebo. Webale kukakalabya emirimu. Amina. Natambula bitya? Mpola si bibi. Bagamba che. Je tuli. Tweteekateekera okubanga tumalako omwaka nga tuyingira omwaka. Nsaba ko joyimireko wano katono.
wano wenyini sobola okubanga tukwasaganya wano koma wano kubanga waliyo njagala abantu balabe business nga bwetambula nga nabo bwotunyumizaako wano katono. Mwetesese mutya okuyingira omwaka guno era ffe tugenda kubeera wali ku Canan. Ennaku z'omwezi 31 tukunga buli muntu ajje ku Canan pasa Bujjingo agenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 31 buli omu ajje. Twagala nnyo pasita Bujjingo n'amaanyi gonna buli muntu ajje. Enjiri mugikwata bulungi salt nnyo twagala ebintu musumba byatubuulya byonna tubisanyukira byonna. Maze okuwandiika vision books zammwe ebitabo byammwe. Twagala business zaffe zigaziwe buli omu akole ssente empya n'enkadde tetwagala kudda mabega twagala kudda kikubanga pasita asiba atugamba oweza emyaka 4 nga tolina ke weekoleddewo otuuka oboggola nga mbwa ng'olaba ensi egaanyi. Buli omu akole ssente ennaku z'omwezi 31 bajje. Abavubuka abatayagala kusaba abagala genda mu bifo ebirimu sitaani n'ebirala kikyoyinza obbagamba abo bo kaba sitaani akole ki abakwate ffenna 31 tuggwere ku Canan. Tetwagala bifo bya kivulu biki byonna mu kusaba kwokka. Kyenkubiza abavubuka bannaffe ebivulu tubiveemu ebigenda okuba mwenge oba kiki ffenna tukole focus ya kukola 2024 buli omu akole. Abantu njagala kuwa omukisa oba koowoole abali wano mu bitundu by'Entinda ebitundu by'e Kampala n'awalala wonna bajje ku Canan nga 31. Ennaku z'omwezi 31 nkubiriza buli muntu ajje ku Canan. Buli omu agenda kubeerayo. Beti oyo kasoma waffe oyo yandize nawe tugenda nayo oyo kamera senge mulabizeeko twandigeze nayo buli omu omusumba ono tumuyita pasita wano kwa yagwe ate wa etujja mufunako naye ajja tubuulira buli omu n'omukyalo oyo buli omu ajje Canan 31 gye twagala leero. Abantu baagaliza omwaka bakasitoma n'abantu abalala. Njagaliza buli muntu omwaka omupya ani abasolti bonna tubatumidde abawagizi abalaba solti bonna tubatumidde. Amanyi osigadde gwali? Nze Hasadi bampita Hasadi n'akakola sente bampita Dalias. Tweyanza omwami Hasadi ndowooza mumuwulidde abantu bagenda mu maaso n'okubanga beesunga olunaku omukulu. Leero nga nkusanze wano oli wa electoral commission. Madde nkyatambulamuko nga nina bye nnoonya. Naye ng'obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Yesu yeebazibwe. Amiina. Oba bali kukola emirimu. Ngezaako taata. 31 tugenda kubeera ku Canan. Mweteeseteese mutya? Okweteeketeeka. Tulinze olunaku tujja kubeerayo. Mujja kubeerayo. Sooka abantu obakoowoole bonna mikwano gyo bakasitoma bo Canan we tubeera. Koowoola asookera ddala nga ye Mr. Dairas. Ne Betty. Ne Tata Saimo. Ne Mama Kanibo. N'oyo nakani ani oyo bamuyita erinnya likubuze limbuze Peter bagamba 31 tuli Canan. 31 tuli Canan. Yeah. Bakiyita Canan. Okay, kale kitegeera bukwano. Gwokola ki? Okola mulimu ki? Sika chapati. Osika chapati. Komando na Rolex byonna. Ka Rolex kameka. Nenda kunoonya wa mama gundi bya kukozesa. Rolex ya meka. 25. Amagi gabeera meka? 2. Ne bigenderako byonna. Kale tweyanza. Kale taata. Abantu bagaliza omwaka. Mbagaliza omwaka omulungi tekirina buzibu. Era inshallah kubanze ni musajja musiraamu. Amiina. Tweyanze. Barakallahu fikum. Tweyanze katwa ku TV omusajja musiraamu naye ate agambye nti abantu abagaliza omwaka 2024 gwe tugenda okubanga tuyingira omulungi. Omukyala Betty gwe batugambye gwe mulaba atambula agezaako okwebuzaabuza. Mukyala Betty tosaba kwebuzaabuza ate nga tukulabye. Bamugambye bamuyise dda njagala tubeere wano ku dduuka edduuka lya mukyala Betty wano we mulabira ddala era naye omu ku bantu abatugambye nti ye amaze okuwandiika vision book ye so yeeteesese okubanga ajja kutaka ekituufu Canan. Mukyala Betty oli otya? Yesu yeebazibwe. Amiina so. Oyanjire kubatula ku Soul TV. Amanya gange bampita Betty nga nkolera ku New Market. Tambula bitya? Bulungi nnyo. Christmas eno yatambudde etya? Yatambudde bulungi twebaza Mukama. Wagenze mukyalo? Asagenze twabadde tukola ssente. Madde mwekolera ku ssente? Kati omwaka tugenda kubanga tumalako omwaka. Tubalinze Canan mwetegese okujja? Twetegese dda era nkoowola abantu ab'omu katale muno ku New Market mwena mbakoowola ku Canan. Tujja tusabe ebyamagero tubifune omwaka ogujja. Maze okuwandiika vision books zammwe ebyokusabira byonna mwaze okubitegeka? Byonna twetegese dda era tusaba Mukama omwaka ogujja agutwanguyize. Amiina. Abantu baagaliza omwaka mikwano gyo bafamire n'abalala bonna.
abafamire yange bonna okusookera ddala nebaza Mukama okubeera nti atuyisiza mu mwaka omukadde era nga njagaliza omwaka omulungi. Abantu ba New Market mwena mbagaliza omwaka omulungi. Mukwano gwange Dalias nsaba Mukama akibumaliyo omwaka ogujja. Beka bajaasi bonna mbagala nnyo okusingira ddala mutabani wange Mr. Harvey. Yeah. Mr. Harvey mwagaliza omwaka mutabani wo. Mutabani wange mwagaliza omwaka omulungi. Okay. Tuyanzoga amanya sigedde gwani. Amanya gange nsigadde mukyala Betty Mama Harvey. Tweyanzege mukyala Betty Mama Harvey mumuwulidde agambye nti abantu abagaliza omwaka omujja omulungi wagenda maaso n'okubanga tula ku Soul TV. So tugenda kubanga tubalinze twesangayo Sunday eno nga 31 tugenda kubeera ku ttaka ettukuvu Canan Land mu kusaba okwa Vision Night. Tukyali wano mu katale aka Ntinda New Market nga twogerako n'abasuubuzi nga batubulira engeri gye beeteeseteesemu okujja mu lukungaana lwa Vision Night Sunday eno ku Canan Land.